Abatuuze wamu n'abakulembeze b'e Bunnamwaya mu munisipaali y'e Makindye Ssaabagabo basola ku Tebukye olw'enkima okweyongera mu kitundu kyabwe. Batubuulidde nti mu budde bw'okumakya enkima zino zisiiba mu mpya zaabwe nga zimanyi n'okubba emmere. Simanyi oba ziva mu bibira byawa naye mpitirivu nnyo. Zijja mu bantu ne zirya emmere z'abantu bano abalina urban farming ewaka zimanyi n'okujjula emmere. Abakyala zibayisa bubi, zibagoba. Nyina n'ebifaananyi ng'omukyala omwana obuse oyambukidde ku kkubo awo ng'oyise ewa fooma Katikkiro w'Amasiro. Bagamba nti bwe zituuka ku baana b'amasomero zibabuzaako obwekyusizo. Mabegako zaali mu numbers nga ntono nga tebazitya, naye kati bwe bagenda ku luzzi ku Sefuta Springs okunona amazzi besanga nti nno nabo balina okuteekawo embeera basobole okufuna amazzi. Abaana baba basoma nga tusomesa, enkima ne zijja ne zigwa ku mabaati ne zidduka zitambulira ne ku bisenge. Obuzibu bwe tufunye obwo zitataaganya mu by'ensoma. Ensonga eno ebadde nkulu mu lutuula lwa kanso olwetoolodde ku nkima n'embwa ebimazeeko abatuuze emirembe. Abakulembeze era balabudde abatuuze be bagamba nti babadde batandise okwagala okuzirya ekintu eky'obulabe. Abatuuze bannange abasangibwa mu Bunnamwaya division naddala mu byalo ebirimu enkima bambi enkima ekyo temuzikwatako, tunoonya solution yazo ate temuzirya. Enkima zivaako obulwadde, tunoonya solution yayo okukola nti tuzikwata tuzijje mu Bunnamwaya kubanga Bunnamwaya egenda ekulakulana gizaali zibeera bwagenda bazimbawo mayumba. Nti bali mu kutya olw'ekirwadde ki mpox ekiyinza okweyongera mu kitundu kyabwe. Zidda ku miyembe ne zirya emiyembe, obweraliikirivu bwaffe bwe ziryako ne gigwa ate abaana bagironda ate nabo ne bagirya. Ovuwe kitusuubira tuyinza okufuna obulwadde buno obuleeterwa enkime. Naddala mu tayimu eno nga tulina obulwadde obwo obwa monkeypox. Tetumanyi how it is disseminated, ebisolo how close they are to other animals eziri mu compound. Mutuyambe mujje mutuyiggyeko ensolo ezo. Bategeezeza nga bwe waliwo ne kansala waabwe eyattibwa ekirwadde kino nga n'abamu bali mu kujjanjabibwa. Mu kitundu kyaffe wano weebuli era gye buvuddeko katono, ffe ffennyini ng'abakulembeze mu kanso y'e Masajja twafiirwayo kansala munnaffe Onalebo Muhamudu Sonko yafa obulwadde obwo, yafiira mu ddwaliro Entebbe. Bagamba bagezezaako okwekubira enduulu mu bw'obuyinza naye tebayambiddwa. Nakubirako aba World Life. Aba World Life ne mbeegayira emirundi egiwera ne bandifaalinga ku Makindye Ssaabagabo nti ku Makindye Ssaabagabo waliwo department ekwasaganya ku nsonga eyo. Eveeyo egyetuyambe ku nsonga y'enkima eyo kubanga zituyisizaawo biddala ddala kuba zino n'otuleetera obulwadde mu bantu baffe. Enfunda nnyingi abavunaanyizibwa ku bisolo bino bazze balabula abantu obutasaanyawo bibira kuzimba mu nnyumba ekireka ebisolo bino nga tebikyalina waakubeera nga kati kwe kubalumba mu maka gaabwe olw'okubiyiikiriza.